Abalamaze abasukka mu 4,000 okuva e Kenya n'ebitundu ebirala okuli Busia ne Busoga bawummulidde ku Eklezia ya St. Paul e Mukono mu kiro ekikeeseza olwaleero mu lugendo lwabwe olubatuusa ku biggwa by'abajulizi e Namugongo, wabula bamu bagenze okutuuka mu kifo kino nga tebakyasobola kutambula olw'amagulu okuzimba era abasawo balabiddwako nga babasiimula ebinywa mu kireera beetabye mu misa ng'eyimbiddwa Reverend Father Anthony Kizito mu Luswayiri okusobozesa Bannakenya okugoberera by'abuulira. Oluvannyuma abalamaze bagabuddwa ekyeggulira ne bannyonnyola bye basuubira okufuna mu kulamaga kuno. Wano we basimbudde enkya ya leero ne boolekera e Namugongo. N'omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana Dr. Joseph Anthony Ziwa asabye abakkiriza okwesiga abajulizi ba Uganda n'okubamanyisa mu nsi yonna. Abyogeredde mu mmisa ey'okulamaga ew'omujulizi Noa Mawaggali ku Eklezia Lutikko e Kiyinda. Bishop Ziwa ayungudde ku mujulizi Mawaggali era asabye abakkiriza okumulabirako. Kristo yatusabira bwe tulaba mu Noa Mawaggali bassebo ne bannyabo namwe abaana abato tulina okubeera ekyo Kristo kye yatusabira. Abalamaze ababadde e Kiyinda bavudde mu bitundu eby'enjawulo nga kuliko n'abavudde ebweru w'eggwanga. Mu kifo kino abajulizi 3 we baali babeera okuli Noa Mawaggali, lwokka abaana ba Kintu ne Matiya Mulumba, kyokka Noa Mawaggali we baamuttira nga 31 omwezi ogwokutaano. Noa Mawaggali ne banne bazimba obukristu mu kitundu kino ogwa musingi gwennyini omulungi. David Musi ne Lukka Kajiri be bakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.